First and foremost, nze ndowooza tukyalina issue ya mindset change. Abantu batunulira nnyo mu requests, osabye kino osabye kiri, naye before nga tonnaba kupointinga lugalo zino esatu zitunulawo. Ekibuuzo kiri nti ffe tuteri batereevu, tewaliwo mistakes zonna ze tukola okulaba nti kubanga, like for example, okuva lwe twatandika ne tutuula wano ne tutandika okwekuŋŋaanya, buli omu n'aleeta ebirowoozo bye, tusobodde okufuna amagezi mangi agatutuusiza ne we tutuuse. Ebiseera ebisinga bingi abantu bagendanga ewa president, abadde nga hosting abayimbi bangi, waliwo Ziddi ne Munyonyi, waliwo simanyi bagenda tubuulidde, tuze nga tubiwulira, nali nga sigenderako naye nga tuwulira nti babadde mu State House bakoze bati, naye ng'omuntu ayimusa omukono n'agamba muzeeyi nze nyina enkoko, oli n'ayimusa n'agamba nze na distributinga t-shirt za gundi nalukolongo, n'agamba nti ate kati nze nyina abavubuka b'e mu ghetto, olina naye ng'ate tulina ebyokuteeseza industry. Oba okitegeera? So awo ze ndowooza naffe twakolangamu ensobi. So ng'abantu baalinga bwe bamutuuka mu maaso bamulemerako nti copyright muzeeyi, okitegeera, ne bamugamba nti muzeeyi, we are manipulated by the people of telcos. They are not paying CRBTs well. Our CMO is not working. We have a problem with the policy makers because we pay a lot to hold events. Tusasula NEMA, tusasula council, tusasula LCs, tusasula simanyi bishi, and at the end of the day, even gundi nejja revenue nayo nesaba 18%. Ate nga tusasudde ne police, ate nga tusasudde, that is double taxation. In fact, triple or something. Ebyo nange ensonga tebazikwatako nga buli mwayisawo kitwalayo muki mu maaso. Ebyo ebintu nze ndowooza eyo nsobi byebimu ku bye tulina okutandikirako. How do we sit down and compose ourselves and we start thinking for the better, both long term and short term and long term plans? Oba okitegeera, okusobola okuba nti nno tetwerulira makubo fekka, wabula tukola amakubo, twerula amakubo agagenda okuyamba ffe n'abaana abalijja. We need to work on the system, and there is no way we can work on the systems without knowledge. So we are going to start with the mindset change programs. Ngaffe tusooke tumanye what do we have to do okutuuka n'okufuna bitulina okufuna. Then from there, then netutandika ku request. Of course waliwo ebitalinda nga copyright n'ebirala bingi tugenda bikwatako, naye nze ndowooza betusooka ffe abaliwo ne tusooka ne tweyozaamuko ku bwongo ne tumanya ekyokukola, and then we start with skilling centers. Talent skilling centers, it's very important. Tutandike okufuna amasomero agaabo bannabitone abayitimufu. Oba okitegeera, tufune amasomero abaana bangule, then from there tulaba ati we tutandikira. Naye of course emirimu mingi egy'okukola, kubanga nze ndowooza it is better late than never. Naye nze ndowooza bingi nnyo badde byetaagisa namwe nga bwe mulaba abavubuka bangi na tubadde nga tetufiiringa included in so many sectors. Okitegeera bonna abaana abali innovative, abali ki, namwe mwennyini ab'amawulire muli owulira waliwo akabulamu. Nze ndowooza kati tutandise okuba nga tukola ki, naffe tufiirwako, tutandise okuwulira nga tuyingirayo. It's the right time okulaba nga at least tutereeza. It's not so fast, it's not so late, tuli awo in the middle. Let us try to use this time wisely. Otherwise, tutandikiramu bangi. I can still be the president of Byengenda, still a president's advisor for creatives, taking numbers because it is the same thing. Nze ndowooza emitendera ebiseera ebisinga qualifications zisiŋŋana. Mulimu abantu ababeera qualified by education, ne mubamu abali qualified by at least practical. Oba okitegeera, n'engeri gye weeyisaamu character also matters, and also knowledge in different aspects, because I'm one of the most creative human beings on earth. I've najja mu industry and discovering a problem ya Uganda. Natunuulira abantu abali bansinga by then, entunuulira strong points zaabwe, what made them who they are. I appreciated it.
then nentunuulira mistakes they are making because they were not where they are supposed to be. Nemanya will not make those mistakes. But one of the mistakes I discovered were so much of importance of art. Because bw'olaba wane waffe amannya abantu beetumanga gaba Jamaica, Ragadis, simanyi Kompula, simanyi Mento, Buju, simanyi Shaba, Sama, Bachi, bantu amanya basukanga balinga bimportinga ne batandika n'okwogera olu Jamaica wano. But this is not Jamaica. However much sijja kigamba nti kibikuba kyabayamba, and we always have to at least be inspired, naye that was not our culture. So bwe najja nendaba ebintu ebyo neŋŋamba tuimportinga nnyo ne sound, n'owulira nga sound yenna ali wano almost mu Germany. Nze nemanya I will not make that mistake. I cannot do anything more than the owner. So well, I cannot tell a story that is not mine. I can only tell my own story and I be recognized. And I be honest to myself. So being true to myself, natandika creating art from scratch. Olulimi lwensinga okumanya mu nsi Luganda, sigadde ejjabwe. Nendulemerako. One time nagamba Bawa, nemugamba I'm here to do an international song that is going to cross over. Nangamba yes, we can do that. Netutandika nemutandika omuwa. Netutandika okayana nga tukayanira ku creating of the beat. Nangamba siwe biri nemugamba nze nakoze research wange gwe bikubuti. Nagamba ate kati birekana nemugamba gwe tofa. Nangamba ate nekati bitukola bino nemugamba gwe tufa. Ate sound isibwe nemugamba ku biri mbadde mukola kino kipya. Nze nakoze research wange, let us do this music. Netugiza kati ngendo tandika okuyimba n'ennyimba Oluganda n'apozinga nangana kiki. Wakati ogenda kola international song ato yimba Luganda nemugamba don't worry. Ngolozima zokoza research nyimba like Saakuduulo angerewa n'abakongo wano batukuba ne bakuba ensi yonna nenga batunda music is universal nenga fate tugezaako okubeera ki tosobola kuyimba Luzungu wadde oba olumanyi nnyo n'olusinga aba British oba okitegeera era bajja kukwata ensobi nenze nsobola okugatta ati wange wano owaffe ne mutunze ensi natandika ekintu ekyo nenkikuliyetinga nenkwata videos ezaffe nenkwata abaana baffe nenkola music n'acrossinga. Today I have song with over 150 million views on one song, 60 million views on one song. I have almost, I'm going to 1 billion on a channel, YouTube channel. Over ndi mungena mu million dollars munana. So ekyo bw'okitunuulira nga ntandika kijje ku scratch n'entunda ensi yonna toyinza kumbuuza kibuuzo why I'm chosen to be an advisor on creating. One, creating from scratch n'entunda ensi yonna ate ne maintaining. I had that breakthrough. I got that breakthrough in 2014. Nenkuba ennyimba zonna ezaddakawo zimalya loza zirimu millions. Then performing on all big stages. I won the Grammy, I won the Nickelodeon, I've been nominated all over the world. I ended up in the Grammy. I'm an academy member of Grammy. You understand? So, ekibuuzo ekyo sikirina kubuuzibwa muntu nga nze. I'm so qualified 100%. Ate neneeyisa bulungi nesikomya kunze nzeka ate nenkomawo nentandika n'okukwata ku bannange twekulaakulanye tulwanirire what it belongs to us that we will not getting because we not being cared for. But now nabo nembakwatako era netuforminga UNMF, creating associations countrywide. Now I'm given an opportunity ne mu movie kati okutunulayo ne mu wokutunulayo n'awalalayo n'okutunulayo then tusobola okulaba ng'ensi yaffe ate kulaakulana kubanga art employing abantu bangi ate to contributing a lot on the GDP. So bwe tuwa art amaanyi ensi yaffe egenda kulaakulana, economy egenda gejja. Naye ng'ekyokumbuuza waya nayise mutulu baki ekyo buli omu akimanyi sina kibuuzo kyo. In fact mwina kunzijukiza bye simanyi bye seeyogeddeeko. Mwe mwina n'okuŋŋamba nti obujulizi mwe mwina n'okubuuyo nga nze nsirisi.
nze ndowooza ebiseera ebisinga katukole omanyi ebiseera ebisinga nze ndi practical man. I learned on the street. So many people are learned by bali learned mu bintu byanjawulo naye nze nasomesebwa street, and the street people we are more of practical. Kasooke ntandika emirimu gyange, people will know whether I deserve it or not.